Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Bangi bambuuzizza nti omuntu okuloota nga bakuliisa ennyama oba nga waliwo akuleetedde ennyama kitegeeza ki? Ebirooto bwe biti bitera nnyo okujja ng'omuntu abakuleetedde ennyama y'oyo gw'omanyi ayinza okuba ssengaawo, taatawo nga mulamu oba nga si mulamu, jjajjaawo oba mukwano gwo oba mugandawo. Jjukira nabagamba nti nno omulabe yenna anaakutuusaako obuzibu akozesa ekifaananyi ky'oyo omuntu gw'osinga okwesiga. Akozesa ekifaananyi ky'omuntu gw'osinga okwesiga asobole okutuukako nga tolinawo ogaanira. Kale bwe tukoma weeno mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, bangi mulabye nnyo abantu abasezi, era abasezi baba bakunta nga banoonya nnyama. Bakunta ekiro nga banoonya nnyama. Kale buli bw'oloota ennyama manya nti baagala kwambaza omwoyo ogw'ekitambo. Omwoyo guno ogw'ekitambo gwe mwoyo oguliisa abantu ennyama. Naye ennyama eyo teba ya bisolo oba ki, ebeera nnyama y'abantu. Ennyama ey'abantu. Bannange mulabye nnyo abasezi. Abasezi nga ye akugamba nti njagala nnyo okulya kabina, njagala nnyo okulya amatu. Omuntu oyo tabeera ye. Kiri kiba kitambo kye kimwambala. Kino tukiraba emisana abantu abasera babeera bulungi. Bwe buzziba essaawa ne ziwera 9 awo, ekitambo ne kibambala, eyo empewo n'ebambala eyo ey'enzikiza eyo ey'ekitambo eri ennyama y'abantu abafu. Abamu balina n'ebitambo. Ebitambo bino nti naawe omuntu omulamu aba ayagala kulya. Era ekitambo kino kitambulira mu mpewo. Kyova olaba nti abasinkana omusezi afuna empewo n'agamba nti enviiri zinvudde ku mutwe. Ekitambo kino ne mu ssabo bakitya. Ekitambo kino akisobola ali omu, ye Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Era gwe musaayi gwa Yesu Kristo ogukisobola gwokka. Oba muntegeera, ekitambo kye kireetera abantu okusera. Kye kireetera abaana n'abantu abakulu okugaaya amannyo lwa nsonga nti akaseera ako kaba katuuse nga kitudde kyagala kulya, oli n'atandika okumeketa amannyo. Mulimu n'abamu nga n'emisana ttuku atandika okugameketa. Ekitambo ekyo abantu abatunda emmere bakikozesa nnyo lwa nsonga akugenda n'agula ennyama eyo kubanga mulimu abantu abagitunda. Abasawo babeera naye Abaganda. Bw'agenda n'afuna ekiyita bakasitoma ayogera bw'ati n'agamba gwe ennyama oli nnyama ya muntu. Kati tandika okoowoole bantu banno. Kyova olaba nga waliwo abantu abamu nga ne waaba ali mu kibuga ekyemisana ne kituuka
avuga emmotoka n'agenda emmere n'agirya ewa maama Nakidde oba ewa maama Nannanna. Ne wabeera ng'ali mu paalamenti oba ng'ali mu ofiisi eky'amaanyi afuluma n'agenda ewa Magundi egyalya lwa nsonga awo we baamusibira baamuliisa ennyama y'abafu. Kati awulira ng'ewantu ewalala wonna tewamuwoomera. Ate abantu abo bw'obeegendereza baba bakyafu, bagaba emmere nga nnyingi, supu nga bingi, ate bawemula emmere agikuwa awemula. Gwe guno kwatama go n'akigundawo, ate nawe n'osanyuka n'olya. Kati naawe oba ofuuse kitambo ogenda okulaba nga naawe otandika okumeketa amannyo. Kyova olaba abantu baloota nnyo ebintu ebyo nga babaliisa ennyama eyo kubanga baba baagala ofuuke kiri. Jjukira nabagamba nti ekintu ekijja mu mwoyo, nti buli kintu kye tulabako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kisookera mu mwoyo. Omuntu ng'onaafuna ssente osooka zifuna mu mwoyo. Ng'obwavu bunaakuluma osookera kuloota birooto, simanga muyaga, simayanga biki, era nga n'ebizibu binajja bwe bityo. So ekitambe ekyo yeyo ennyama gye baba baagala okuliisa, era abantu bangi bagiteeka mu bintu okusinga njogedde nnyo ku bantu abatunda emmere. Kyova olaba omuntu abitegedde tasobola kulya mu restaurant obwo. Abamu batambula n'ebyokulya byabwe, abalala ne baguma bali awaka. So n'olwekyo n'ekifo ky'olyamu kyegendereze. Wandibanga walya dda abafu nga wafuuka dda omu n'abafu, nga wafuuka dda kitambo. N'olwekyo omuntu okuloota nga bakuliisa ennyama baba bakwambaza kitambo. Waliwo enjawulo y'ekijjulo n'ekitambo. Kitambo kijjirako nnyama yokka okusinga. Ekijjulo ebeera mmere ebiseera ebisinga. Kasubire nti muntegedde. Omukama Katonda abawa omukisa.